kabeera ka alipoota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Omuwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Tulabye ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga omugongo gw'obuzito bw'empa okuva eri ku Sseguyanja Atlantica ssaako ne Buyindi gusenvudde ne gusimba ku lukalu era nga gunyigiriza omukubo gw'enkuba okudda eri obugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Wadde nga waliwo empeweevu ntono nga zikunta ziva mu gabeera g'e Congo ne zikwatagana ezo eziva ku nnyanja Nalubale. N'olw'ensonga y'omuseera by'okumakya tusuubira olwandagirize okusingira ddala ebitundu ebiri awo masekati ga ensi yattu so nga ate era n'ebuvanjuba nawo olwandagirize lujja kubeerayo wabula eri ebugwanjuba wo tusuubira omusana okwakanga bwekubako ebitundu ebisinga obungi okuggyako awo Masindi so nga ate era okuggyako Arua wetusuubirayo olwandagirize ebitundu ebisinga omusana gujja kwakanga bwekubakwamu eri ebukiikakkono. Embeera obudde eno ejja kukyukamu katono nga mu biseera ebyolugwera tusuubirawo enkuba okutonya mu bitundu eby'amasekati ebbugumu okuba ku diguli 27 okutuuka ku 28 so nga ate era n'eri ebuvanjuba nawo enkuba ejja kutonya ebbugumu okuba ku diguli 28 okutuuka ku 29. Okuggyako ebugwanjuba omusana gujja kwakanga bwe gukubakwamu bitundu ebisinga obungi era nga ebbugumu lijja kubaawo wakati wa 24 paka kwa 30 e Kasese so nga ate ebukiikakkono enkuba yo ejja kutonya ebbugumu kuba ku diguli 28 okutuuka ku 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga London tusoobera musana okwakanga bwe kubakwamu ebbugumu okuba ku diguli 24 so nga ate eri e Cairo omusana okwamemula okutuuka ku diguli 36. Nairobi 23. Weebale okubeerako naffe beera bulungi.